Essula y'e14. Awo olwatuuka bwe yayingira ku Ssabbiiti mu nnyumba y'omukulu w'Abafalisaayo omu okulya emmere, ne bamulabirira. Era laba, waaliwo omuntu mu maaso ge eyali alwadde entumbi. Yesu n'addamu n'ayogera n'abayigiriza b'amateeka n'Abafalisaayo ng'agamba nti kirungi okuwonyeza ku Ssabbiiti nanti kisiweewaawo. Naye ne basirika, n'amukwatako, n'amuwonya, n'amusiibula. N'abagamba nti ani ku mmwe alina endogoyi ye oba nte ye ng'egudde mu luzzi atagiggyamu mangu ago ku Ssabbiiti? Ne batayinza ate kumuddamu ebyo. N'agerera olugero abo abaayitibwa bwe yalaba engeri gye beeroboza ebifo eby'oku mwanjo. N'abagamba nti omuntu bw'akuyitanga ku mbaga ey'obugole, totuulanga mu kifo kya ku mwanjo, mpozi waleme okubaawo akusinga ekitiibwa gw'ayise, n'oli eyakuyise ggwe naye n'ajja n'akugamba nti segulira ono, n'olyoka otanula n'ensonyi okutwala ekifo eky'ennyuma. Naye bw'oyitibwanga ogendanga n'otula mu kifo eky'ennyuma, eyakuyise bw'anajjanga akugambe nti mukwano gwange sembera eno ku mwanjo, n'olyoka obeera n'ekitiibwa mu maaso gaabo bonna b'otudde nabo ku mmere. Kubanga buli muntu yenna eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Era n'agamba n'oyo eyamuyise nti bw'ofumbanga emmere ey'ekyemisana oba ey'ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo, newaakubadde baganda bo, newaakubadde ab'ekika kyo, newaakubadde baliraanwa abo abagagga, mpozi baleme okukuyita nate nabo ne wabaawo okukusasula. Naye bw'ofumbanga embaga, oyitanga abaavu, n'abalema, n'abawenyera, n'abazibe b'amaaso, era oliweebwa omukisa, kubanga tebalina kyakukusasula, kubanga olisasulibwa mu kuzuukira kw'abatuukirivu. Awo omu ku abo abaali batudde awamu naye ku mmere bwe yawulira ebyo n'amugamba nti alina omukisa alirira emmere mu bwakabaka bwa Katonda. Naye n'amugamba nti waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene, n'ayita bangi, n'atuma omuddu we obudde obw'embaga nga butuuse okugamba bali abayitiddwa nti mujje, kubanga bimaze okutegekebwa. Bonna n'emmeeme emu ne batanula okwegayirira okusonyiyibwa. Ow'olubereberye n'amugamba nti nguze olusuku, kiŋŋwanidde okuyimuka okugenda okululaba, nkwegayiridde nsonyiwa. N'omulala n'agamba nti nguze emigogo gy'ente 5 ŋŋenda kuzikema, nkwegayiridde nsonyiwa. N'omulala n'agamba nti mpasizza omukazi, kyennaava nnema okuyinza okujja. Awo omuddu oyo n'ajja n'abuulira mukama we ebyo. Awo nannyini nnyumba n'alyoka asunguwala n'agamba omuddu we nti fuluma mangu ogende mu nguudo ne ku makubo ag'ekibuga, oleete wano abaavu n'abalema n'abazibe b'amaaso n'abawenyera. Omuddu n'agamba nti mukama wange, ky'olagidde kikoleddwa, naye wakyaliwo ebbanga. Mukama we n'agamba omuddu nti fuluma ogende mu makubo ne mu bukubo, obawalirize okuyingira ennyumba yange ejjule. Kubanga mbagamba nti bali abaayitibwa tewali n'omu alirega ku mbaga yange. Abo ebibiina binene byali bigenda naye, n'akyuka n'abagamba nti omuntu bw'anajjanga gye ndi n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina era n'obulamu bwe ye, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'ajja ennyuma wange, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, oba ng'alina eby'okugimala? Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba batanula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala. Oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo, oba ng'ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi 2? Oba nga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo, atuma ababaka n'asaba eby'okutabagana. Kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefiirizenga byonna by'ali nabyo, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kale omunnyo mulungi,
naye n'omunnyo bwe gugwamu ensa mulizzaamu ki? Tegusaanira nnimiro newaakubadde olubungo bagusuula bweru. Alina amatu ag'okuwulira awulire.